The Alternative Digital. Real issues, real talk. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiza Besuje. Let's keep on the same page on Alternative Digital, As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here every Friday from midday to 2 p.m. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digital TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. The Alternative Digital. Real issues, real talk. Omutaka w'ekika ky'Engo Muteesa Sirashon Tendo Keya Namuyimba akulembedde mu bazzukulu b'okugenyewalako ku masiro g'Abassekabaka e Kasubi mu ggombolola y'e Rubaga okulambula emirimu egikolebwa abagirinnya egy'okuddaabiriza amasiro gano. Abagirinnya mu nnono be bakola omulimu gw'okuwunda n'okuyooyoota ennyumba za Kabaka era Omutaka Muteesa Sira w'atuukiddeyo olwaleero ng'abasiiga omulimu bagutambulizza ddala bulungi. Omutaka Muteesa Sira asabye abasiige n'abazzukulu okwongera okukola obutaweera okukuumira ekika ky'Engo ku ntikko mu bika byonna ebikola emirimu egy'enjawulo mu Bwakabaka. Ebyafaayo bituwadde omukisa ffe ab'omulembe guno ffe tuzizzaawo ennyumba eno Muzibwazaalampanga era mu butuufu etuweesa ekitiibwa nga abazira mu kutyenyumirizaamu. Ono era ategeezezza nga bw'agenda okukola ekisoboka kyonna okulaba nga abasiige bano abakoze omulimu guno ogw'ettendo baweebwa ebbaluwa okuva ku ssettendekero wa Makerere olw'obuyivu n'obukugu bwe boolesezza mu kuddaabiriza amasiro gano. Omutaka Muteesa Sira akubirizza abantu ba Beene okufaayo okukuuma ennono n'okuwagira obutereevu emirimu gy'Obwakabaka. Era nkubira omulanga Chancellor ne Vice Chancellor n'olukiiko olukulembeze olwa Makerere University nti abantu bali eyo ku nguudo nga bafuna empapula naye nga tebalina kye bakola. Naye tulina abantu wano abalinako kye bakola abagwanidde n'okufuna empapula ezo wadde tebagenze mu kibiina. Katikkiro w'ekika ky'Engo Lubowa Ssebinajja Aviira naye alaze essanyu olw'omulimu ogukoleddwa abazzukulu era bw'atyo ne yeeyama okwongera okubakwasizaako okuggusa omulimu guno. Njagala kubeebaza era n'okubasaba tibakoowa bongere mu bwongezi maanyi omulimu nga bwe tugambye nti tuli kumpi okuggyako engalo bongeremu amaanyi kubanga ffe ogwaffe gwakuwunda naye jjukira nti ennyumba eno gye tuwunda nnyumba ya nsi yonna, nnyumba ya Buganda, nyumba ya Bwakabaka naye omulimu ogukoleddwa wano gulaga nga gwa bukugu. Katikkiro w'amasiro g'Abassekabaka e Kasubi David Nkalubo ategeezezza nti bazzukulu ba Muteesa Sira bakoze butaweera mu kuwunda n'okuyooyoota ennyumba Muzibwazaalampanga era omulimu guno gutuuse ku bitundu 97 ku buli 100. Omulimu guno guli mu butundutundu 3 okubanga guggwa n'obutaweera era nga kyetukakasa nti bakabaka baba bakkiriza kuba be bannannyini nnyumba nga nannyini mulimu baba basiimye mu mwezi ogw'Ekkumi omulimu guno gujja kuba guggiddwako engalo kuba gubulako katono obutundutundu obutono okubanga ennyumba eno omulimu gukomekkerezebwa ogw'Abagirinya gwe baliko. Amasiro g'Abassekabaka e Kasubi gye buvuddeko ngaddizibwa ku lukalala lw'ebifo ebyo eby'obulambuzi mu nsi yonna. Dennis Ntege, BBS Terefayina, Gambuuze. Gye buvuddeko omulangira wa Bungereza Edward muto wa King wa Bungereza Charles II yakyalako embuga okwongera okutumbula enkolagano wakati w'Obwakabaka bwa Buganda n'obukulembeze obw'ennono obwa Bungereza era yanirizibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga n'alinnya Lubuga Agnes Nabaloga, omulangira David Kintu Wasajja, omulangira Kiwewa Jjunju
n'abalala. Omulangira Edward yeeyanza nnyo Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II olw'okulemberamu enteekateeka ezikulaakulanyiza abantu be n'okutumbula enkolagana wakati w'Obwakabaka bwa Buganda n'obwa Bungereza era n'awa Ssaabasajja Kabaka ekirabo. Mu mbeera eno Kamalabyonna Charles Peter Mayiga ng'awerekeddwako omumyuka owookubiri owa Katikkiro Oweekitiibwa Robert Wagwansibirwa, Minisita wa Gavumenti ez'ebitundu era akola ku nsonga z'abantu ba Kabaka ebweru wa Buganda, Oweekitiibwa Joseph Kawuki, omubaka atwala abantu ba Kabaka mu Bungereza Oweekitiibwa Geoffrey Kibuuka Ssaalongo n'abalala balambudde Omulangira Edward ng'ono ye muto wa King wa Bungereza Charles II. Ensisinkano eno ebadde mu maka g'Omulangira agasangibwa ku njegoyego z'ekibuga London. Obugenyi bubadde bwa nkizo era butuyambye okumanya wa we tutuuse mu nteekateeka eno gye twakaanyaako n'Omulangira. Era bwa nkizo tusuubira nti bujja na kwongera okunyweza enkolagana y'Obwakabaka bwa Buganda n'Obwakabaka bw'e Bungereza. Oluvannyuma lw'ensinkano eno eteekiriziddwa mu bannamawulire, twogeddeko ne Katikkiro Charles Peter Mayiga n'ategeeza nti boogedde ku ndagaano yassibwako omukono wakati w'Obwakabaka bwa Buganda n'ekitongole ky'Omulangira Edward ekiyitibwa Duke of Edinburgh International Award ekigendereramu okuzuula abavubuka obusobozi bwe balina basobole okweyimirizaawo. Omulangira twamutegeeza nti mu mwaka gwa 2022 Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II omulembe gwe yaguwa abavubuka ng'ekiruubirirwa kwe kubafuula abantu b'obuvunaanyizibwa basobole okukola, basobole okwezimba, basobole okuzimba Obuganda. Era Omulangira alina essuubi nti enkolagana wakati w'Obwakabaka n'ofiisi ye ejja kwongera amaanyi mu nteekateeka ze tulina ez'okuzimba omuvubuka atuukiridde. Era tugenda okussa mu nkola entegeeragana eyo nga tuyitira mu matendekero n'amasomero gaffe. Muteesa the First Royal University, Buganda Royal Institute of Business and Technical Education, Boa Vocational Secondary School, ne Lubiri High School, ettabi ery'e mu Lubiri e Mengo ne Buloba. Eyo Osiano Mukibi, BBS Telefina agesigika. Ndowooza stories zitandise bulungi olunaku lwaffe olwa Friday. Njagala okubaaniriza program Night Drive tuba tutudde mu buwangwa n'ennono. Amannya nze Farida Bikobere, mpozi okubategeeza nti we live on Facebook. Osobola ogendayo n'otunoonyaako ku The Alternative Uganda oba TikTok TV, ate ku YouTube ojja kubanga ate otusanga ku The Alternative Uganda. Osobola okubanga ate onyumirwa programu yaffe, ofunamu ekyokuyiga, ate naawe osobola okubaako ebyo by'osomesa abalala. Olunaku lwaleero tuba tugenda kubanga twogera ku buwangwa na nnono. Obuwangiro obwo biki by'obanjibwa, kitegeeza ky'okugamba mbu lubaala akubanja. Tuzze nga tubeera n'emisomo gino munnange ebbanga tiriweze. So nno gwaca eyakatwegattako njagala okukubiriza ennyo nti bw'omala okulaba show osobola okuddayo okukonoonyaako ne show zaffe endala ziri ku YouTube, ojja kubanga ate weeyongera okumanya obuwangwa oba obuwangiro bwo. Nja kubanga ate sirandagga nnyo, nja kubanga nyaniriza omukulu Mukoseyi Arnold Anthony atulamuseeko, awono muzeeyi Apollo Sebutinde naye ajja kubanga ate atulamusaako programu yaffe esobola okubanga ate etambula bulungi nnyo. Kwaniriza mukulu Mukose, kansubire nti wasuze bulungi. Bajjajja bakyakuumye, Katonda mulungi, nasuze bulungi. Kirungi alhamdulillah. Neebaza Katonda okuba nti atukkiriza tuddamu tusinkana okuva ku lunaku olwokutaano oli okudda ku lunaku olwokutaano lwaleero. Tebiba byangu naye twebaza Katonda okubanga atukkiriza. Akoddeyo bakagwa basoga banange nimwe mwena abali eyo ng'olulimi lw'endogera mulutegeera muluwulira nti mwekaza okubanga mukaagatanya era nga mukaaletenkanya. Nze Mukose Arnold Anthony nga ndi muyise Mukose era nga nzaalibwa ku kyalo Kasutaime omuluka Waira Igoloza Mpungwe disitulikiti ya Mayuge era nga omuziro gwange Buutu oba Waititi
so awo obanga ontuuse obukalamu era nga obuwangiro bwange bwona buli buwongo abandi gyemweta enkuni yange eri buwongo era nga abanzaala bamaama ebeera nono nkalya nakensige e Buganda era mba musangaavu okuba nti mbawulizaaku yona gye muli eyo era kiyindizaamu amaani okuba nti mbawulizaaku kale mungane namuse kwisa ife kyabazinga abusoge sekretary wa Nsolo higa lya nte italibwa nsete gaigumbulizo omukono gutagalampika tulimirwa nte otakyansi bweni bwa mwiko tibuti agatogwaite lwijirwanga da ofanalo mu kifuba ti baba we bali kwayo ku ikonero tuli eno okutambuza olimi obuwangwa obulombolombo n'empisa da busoga bunolo oboolyawo ne Buganda kale tujja kulwawo inaawo mungane nanilize muzeyi Apollo Sebutinde atulamuseeku memaini ntandikirawo n'enteekoteeko ya leero muzeyi nsanga era okubonaku era musaaku mubone waife kuba saasire bampanvu okuva gyotandikira okuva kulwabutanule okutuuka olwaleero nnyo okuddamu basinkana nate ng'olabye n'obugonvugonvu naye okufa linava wano nengwamu owengeye kasujja kati nenjagala manyizize munywerako waliwo ebigambo byaffe ebyeddeeyo okuva mu 7 era nogira noteekako kakula waya omuzeyi togwako noteekako kakula waya ne mu bulwadde era osigala otusesa edda Kenya eyo ng'okukwata wepanguludde nga kukwata nawe onywera kawalagi kebafumbanga mu malebe akati naye waliwo engeri gye bagendanga ne bateekaawo nga babeera akatuli olina ateekayo akanusu akati olinajja n'abanga atambula agenda okubuzaabuza ati alina kyakoze naye kati bwe yaddanga ng'ona omukono ogujja ne guleeta akagiraasi kati ono najja akasala omulundi ogwo emukamaliza naga nti kula waya olwo n'amalamu omusubi so ebintu bingi bibaddewo obumenyi bw'amateeka kale nno ugenda n'obeerawo omusujja nga guno ogenda okweketegereza nga guli myezi nga 6 oba mwaka olwokuba ojja oguzibiikiriza n'akantu ako onywa bbiya 2 kankaveeko nogenda okuwulira onywedde bbiya 2 nga ate owulira nkansooka enzirukireko mukali kumba obulwadde bukola ki kale bagenza okunsanga nga malaria muyitirivu so akantu ako bw'okanywa oyinza obutazuula bulwadde kabugenda kabukakkanya yes kabukakkanya naye nga buba bukola ki buli mubiri bukula genda okakkana ng'okebera plus nagenza okumaliza nga drip ezo ate nga nazo nali neewala nga nti abaleete ku mpeke emmire n'emmira genda okulaba ennaku ezi sisituka nemmotoka sikyasobola givuga paka linasazeewo nengamba akangende mu ddwaliro kubanga ne drip yenyini ogimalako essaawa ezi kati essaawa ezi 3 gwamanyire ffe tuli batambuze mu workshop de no biki kubanze ne bompa office sigisobola nesaawa ze nebbiri zentulano olumundoza mundaba nga nsumagira basakimanyira ndi musajja mukozi wakusiba byuma de no kikikola botidi naye kati tumaze kukula nze nuli nemmotoka nga nyinza ofuga emmotoka nenyimalako essaawa nga 6 nga siyimiridde ngenda kukola naye kati moloka ogivuga ogenda okuwulira nga muno mwonna mukutuse biki olumusanyalade amagulu kati bwogenda okula byonna bikola ki naye nga lulimi nalimba lisobola okusiba engini y'amagulu 10 bwogwo kujjako okunsitulirako shaft nenjiza naye nga emisumaali gyonna ngisiba naye kati sikyasobola nga wayingidde emyaka 6
mu Bugongo emyaka enkaaga najingidde mulungu mwangulire keeke mbebaza n'abantu abakola ki era mbebaza nnyo bannange mukama bonge abaddizeewo naye emyaka gyange enkaaga najingira nga ndi naye ndoza wali wegogola ojingiremu olyoko oba celebrating myaka nedda kintu kyobadde oyinza okuba nga wajesunga nnyo muzeeyi myaka enkaaga gino gy'omaze ku nsi kintu ki kyogamba kyoyizeemu mu myaka gy'enkaaga emyaka gyange enkaaga ekintu ekyo ekyenkizo kyesinza okuyigamu okuva ku myaka 20 omuntu wavubukira ddala okujja okutuuka ku gino emyaka enkaaga omuntu oteekeddwa okuba mukakamu omugumiikiriza n'okwetegereza era mu myaka egyo egyekivubuka nga ogivaamu emyaka egyo 2 egyo walibadde otandika nnyo okunoonya bizibu ki bye tulina mu lujja n'okutunula emabega ewammwe kiki ekiriyo kubanga oba omalizidde ddala okufuuka omuntu emyaka 18 ogatteko n'ebiri kati walibadde weetegerereza ddala kiki ekiri ewaffe wano n'otandika okwetegereza ojja kwesanga nga waliwo amabanja emyaka egyo egyekivubuka olina okubuzaabuzibwa olidde okutya n'amalala gaba mangi ate n'omukisa gwo gutera okweyerula ne gweyerula naye nga tusobola kumanya ati gwe musa gwange olw'okuba mu malala bananda batya nswala kukola kino abaana otandika okuzaala n'essente bwe giba mirimu gikutererera lidira n'okubira ddala jeeke bulungi naye bw'obanga ogiyitamu awo ojja mu myaka 10 avuddemu 2 oyingira 35 awo ebizibu awo okuva ku myaka 3 mu myaka egy'etaano wabeerawo obuzibu bw'amaanyi nnyo buli kimu kitandika okukola ki okweyanjalira ddala abaana bozadde batandika okuba nti bozalidde awo mu bbanga eryo batandika okulwala naawe kennyini kitaba kinnyo naawe otandika okufuna ebizibu ebiyitirivu kati awo bwoba toli musajja asiba olukoba n'onywera okujja okuyingira emyaka naawo kuba kufa kuba kola ki kuba ow'emputtu ddala oteekeddwa kufiira awo kwana awo ojja okutuuka 44 oteekeddwa kufa okufa kwennyini muba nga mulina amabanja eri eka kubanga mutandika okubeera ow'amalala okulaba nti weefula nga alina byalabye naye ng'ate olina by'otamanyi bikoze eki akati awo katonda baba akuyambe n'ojjaawo n'oyingira nakale otandise okulaba otandika okukkakkana mwana ana mwetaano bwoba oyambiddwa katonda waba atandikidde ddala okukulaga nti kakati kino akati ate abalala batandikiro ga yatawanya mulalu mutwe gwe towulira byayogera nimba ate obagamba ki obagamba mazima akati awo kati nganze kati wentukidde kwano ku myaka enkaaga katonda ate kati agenda okukyusa koodi abantu okumanya obulungi bwenkola ki bwennina nakiki kyentasa ku famire naye nga kakati era bakyalina emputtu oyo mulalu naye nga byoyogera tebabitegeera kifo kyokudda nemwenkwata ekitabo n'omugamba nti nkuwadde ekitabo kino bwagenda gyagenza okugenda nakyo bwowadde akatabo ak'omuwendo bwagenda okugenda nako oli bwamugana nange mpaamu nsomemu ati oli atwala oli bw'asoba mune yeetegeezaga tazza okiraba ogenda okulaba nga oli akufiiriza ekitabo eky'omuwendo ennyo
tugamba ekita kyangu kusangika kubanga ne bona ogenda ogamba nti oyagala okigugolinge ebimu baba bidda nalina akatabo kange akamu bakayita supernature supernature ng'akatabo nga kalungi nnyo nga kakwatagana ne cosmology n'embeera z'abantu ninjanga wa mwannyinaze mukazi mukulu ali myaka 6 twali taata waffe yatuzaala naaguza akatabo kange tajjukira gwe yakawa omukazi omukulu alina ne masters naabuuza akatabo ak'omuwendo ennyo nakati kenkaabawo simanyi nawaawenyeza kajja naye nga kagatta dotisi zonna China wa buli omu gye yawandiika oli yakuŋŋaanya katabo kalinga njatula ya bayibuli bwe kati naye nga yasagaana kwogera we nakajja yakamba kubanga ye oli ammanyi ye namugamba katabo nenga nti akatwalire ddala kano ninamu akalala mwennyinaze n'akabuza naye nga nze nali mmaze okufunira famire nga ngifunidde ki golodi katabo kali ka muwendo nnyo kubanga nagenda okuddayo okwanoonya wano nkagugolinga nkasomeko nga nina okuba nti nsasula oba $25 buli mwezi $25 kiraba so abantu bawano tebamanyi value 2 tetulina reading culture 2 tubadde ne brain nga abantu bali well educated naye nga bali mindset okiraba nti ebintu babisoma ne babikwata buki bukusu era kyobalaba nti buli seera baddayo nnyo mu reference so nga tubikamu fenga ffe ba technicians toyinza gamba nti nno all the time ngo mu spiles ngo okanika ojja kuddayo wakanika katapira n'okanika akamotoka kana akatono kakamunye n'okanika akayinjini akasala omuddo nti buli lw'onootandika okukanika ojja kuddayo noonya akatabo akakwata kayinjini akasala omuddo muki olyoka okakanike disassemble and assemble okiraba olina okuba nti principles za yinjini waziteeka mu mutwe kyaggwa so that nti kati nsumulula kino olina okumanya faults yinjini faults zaayo zitandika zitya bwereeta white smoke kiki bwereeta blue smoke oba black smoke kiki olijja kugamba nti emmotoka nti ngivuga naye erina black smoke notunuulira ye wakagivugira bbanga ki nti nagigula mpya sinaba givuga myaka 2 tie naye kikanga kingi okole nti mbeera ogenda ate no juzi bwe nagenze neŋŋenda esemba bule n'enkomawo ate ne kibikaminga waasi n'okunywenywa ki tiye olinamu ekintu kira kyonna kyonna nti ekikka kintawaanya olina okumanya nti olina okugenda okukebera kati emmotoka zino ng'eza takisi ezo osanga eyakirina ngeri eyo wansi kati manya nti yagenze neyeyongera mu nfuufu kati yakirina eyongedde okukyokinga kizze kikula omugendo mubuuza nti wali ekyusizaako kweyakirina tihanze ngitwaleeyo ku petrol senseni gye bakola ki service kumbe omuntu ali ku service petrol senseni gyatwala emmotoka tatwalanga budde kumanya eya element wagyekola ki gyeriyo bulijjo abadde tagikyusa era olugikyusa bwe mutibwa pa ng'emmotoka yonna ekola ki kati olina okumanya principles emmotoka bwekola kino naye kati n'abantu buli kiseera aba ayagala kusoma zoliwo kakati ebintu ebimu byesikyayagala kukola ki era kati ekisinga okummenya lwakuba sinaba kufuna singa tufuna abazira kisaba n'abali Bulaaya abatulaba ne batugulira kale ne batugulirayo astronomy binoculars ne tusobola naffe okuddamu okuba nti nno tusobola okufuna we tugissa ne tugenda nga ne tugamba nti oba ennaku z'omwezi bweziti tulabe tugende tutunuulire enkyukakyuka y'obudde tutunuulire stars entambula zaazo oba gundi nti
nze olwaleero kangendeko nayo mmanye nti akawungeezi nja kugenda Rubaga ku lusozi ngiteekeko okuva ku ssaawa emu tunuulire emboneka z'omwezi tuzuuminge tulabe maazi eri etya Venus eyimiridde etya eriwo mu tayimu ki tugende kubanga waliwo omukyala wange lumule yaŋŋamba nti ngenda kusabira Bikira Maria olwaleero agenda mu ggulu. I was shocked nga nze sikikolanga ki omukyala waye mukatoliki nze nakulira mbu newaffe tuli kale bakatoliki naye ng'ate nakulira Bukojja 70% era wasika kati nze nesoma biseera ebyo okuva mu 70s nze nga ndi mu Bayibuli naye nagenda okutuusa bwe nti amaaso we twali tusula emunyenye ya Venus sigiraba nga sigikola ki nenninda spayire endala nejja kubanga time eyo bwe yaggwako emunyenye yadda nengikola ki nenjiraba nenninda naddamu n'akyogera era nagenda okutunulawo nga tekola ki teriiwo bo babeera bamonitaling era kyova olaba nti NASA bagiteekamu billions of money era bo tebatunula eno ku nsi bo bwe baba bamonitalinga system bagitunulira ku galaxy kubanga bamanyi nti mulimu abantu abalina power eyo n'olwokuba tebagibasomesa ku Africa bo ne basirika paka nti wano oliwo abantu ng'amanyi atya okwogera bajja kunzita bangi nnyo nabazeeyo eggulo nabadde nkola research mu music kubanga waliwo omuntu eyagamba nti bano abasajja nti bagenze ne baddira music waffe ne baddira abayimbi ne babagula ne batandika okuyimba ebiyimba ebyekisiru nengenanga ngatta dots waliwo omuntu omu yagamba simanyi baali bagenze Sweden okuyimba ne basanga omuntu omu ali prominent n'ayita Paulo Kafeero mu lodge mu hotel gye baasula n'ayita Paulo Kafeero n'agenda na bunono Paulo Kafeero omugenzi n'amwekanga nnyo namugamba oli namugamba nti tugenda kuba sente zonna ze mwagala temuddayo kuyimba music azimba temuddayo kuyimba music akola ki azimba kakati ne gwe yakigamba yafa naye tyoli naava naga nti abaali bantutte nesanga omuntu gwe sisuubira nti alina eno gye tuli naŋŋambe tumukola ki omuntu oyo ndooza mutegeddeyo oyo abeire egindi ennaku zino omuntu w'abayimbi nnyo naye bw'ogenda okutunula music ayimbibwa kutta baana ngera mu America bwe kyali nga batta music wa ba Dolly Parton ba Kenny Rogers ba Donny William music baamutta ne bajja bamubuutikiza ono music w'aba rapper naffe wano bwekikola ki so nti ebintu bibadde bitambula naye nga abantu naye kati bwe nazeeyo nempuliriza music okuva ku baddaani mugula nemuyita kuba nayo kati tolinawo omujja ogenda mu balikoda n'omugamba mpa music wa Dani Mugula nonyeza ku music olwo w'abasebatta baani ba Christopher Sebadduka bakangave ba Gerard bw'omuvaako kale bw'oba tomufunidde ku oyo ogenda kunonyeza music wa Cranes Band oba nonyeza ku ba Lwenzooli oli ba Hadija Namale ba Bongole bali abaasooka tolinawo omujja tolinawo okola ki kubanga nze waliwo le namugulako ekawempe nali ntambula nemuwuliriza nenyimirira nemugula ku mwami omu namunsalira siddinga nnya nagenda okuddayo omwami yavaawo nemunonyereza we yalinanga nti anja kuguza hard drive zo nkyazirina naye nga sikyakola ki kati bwe nazeeyo okuwuliriza music oyo nenzirayo nempuliriza baseba nempuliriza ku basebatta nengenda nga mpuliriza badani mugula baani nenziramu nempuliriza message nga baali balina ba messenger bennyini
naye kati oba engeri gye babakanga baatya bakati ne sibata sikyamuwulira ennaku zino naye agenza agwa mu bantu baddaani mugula bagamba gye bali eyo naye toyinza kugamba nti waabwe agendedde ddala takyalimu naye ng'ate ye yali music naye kati bwana ono music abaana gwe bayimba yenna buwemu bwe kiri so kale kyekitundu ekyo kyetuliko tweyanziza nnyo obadde oyogera ku mboneka y'omwezi mboneka ya munyenye nezukira nga eriya eyavuziza omwezi gwabadde gulabika mu kala za njawulo mbadde njagala omumbejja asooka tutangazeemu abantu balabye omwezi abamu tebagirabangako so kati ate mweyo eriya gwe mukugu mbadde njagala abantu nafunye ebibuuzo abantu nga 3 so kati gwe mukugu mu mboneka z'omwezi nemunyenye amaanyi amabi amalungi okurecevinga n'okupushinga njagala otangaza omulabi wange oyo twabadde mu full moon normally wano mbagamba nti full moon ebeerawo okumala ennaku 3 twatandikira ddala ku Monday ne gulabikira ddala bulungi nnyo ne gwejjayo ekiro ekyakeesa Wednesday naye guno eno full moon yadde muyanjawulo omukko nti twalabye ka eclipse between essaawa 2 ez'ekiro n'essaawa 4 nti era gano amaanyi g'omwezi guno ogwabadde bwe gutyo nga guweddeyo twabadde tesobola tosabiramu you don't manifest tosaba mbu ate bannange I am manifesting a good marriage ate oba you know attracting banna Luganda dark okay sika oba obufumbo obulungi oba essente mweno full moon byonna bye twabadde tukola nga tu releasinga nga twejjako because twabadde tufuluma phase ey'omusana mwabaddemu amaanyi mabi era abali ebweru bamanyi nti bafuluma sama bayingira winter so buli lwobanga ova mu maanyi ago era twabadde nga tugamba ano nga tukubiriza abantu bannaye tuli mu maanyi g'omusana maanyi mabi nnyo era baagalanga nnyo tugamba bannaye mukume omuliro beera n'ekintu nga kyaka mu nnyumba yo oba toyina sigiri ku makando oba toyina kando ku ma essence beera ng'olina omuliro ogwaka mu nnyumba so twabadde tufuluma phase eyo nga tuyingira phase endala so kakati bwe oba ofuluma phase bwetu you don't manifest obeera ota oreleasinga you don't manifest kintu kyonna you don't attract obeera oreleasinga era byonna bye twabadde tukozesa mu kola rituals zino nga tetwa-attractinga twabadde tu-releasinga nga tu-releasinga amaanyi amabi nga tuyingira phase endala kati full moon ejja tujja tutandika okumanifestinga so kati omulabi wange yaddiyo tubali yabadanga baki mwatugamba bintu ebyo kati ffe wantu tubimanyi kati bw'oba manifestinze kweno full moon wakoze ensobi eno teyabadde ya kumanifestinga twabadde tutambulira mu kiseera eky'amaanyi amabi nga gali olovera nze nabadde nga nnyo okubiriza abantu banaye guno omwezi temugenda nnyo mu overnight abantu balina abamu ku mmwe temuli spiritually strong nti osobola okurepairinga amaanyi g'omuntu wamu by'oyinza okugenda okusaba okwejjako ebibi n'okomawo n'ebibi n'oreceiving agooli n'okomawo n'ebibi ogenda okulaba nti osaba everyday oba every Friday mmanyi abatera nnyo osaba every Friday naye ng'ebintu byo tebikyuka because tonnakula nnyo spiritually kati olw'ensonga nti oba tonnakula kyangu nnyo okwa-attracting amaanyi amabi ne gakwata. That's true. You know, abantu tebannaba kumanya amaanyi mabi g'oyogerako. Bajjajjaffe baali bagezi. Bw'owazaalanga omwana after delivery during that time ng'omwana tafuluma. Kituufu. 2 abaana abawala nga bamaze okkoona ekigere bamukuumanga butiribiri ng'omugole mu nju ng'omugole bw'afumbirirwa ky'omugole afumbirirwa kati nga tebamukkiriza kufuluma kuyita mu masaŋŋanzira ajja kutomera amaanyi amabi kubanga amasaŋŋanzira abantu bagakoleramu ebintu bingi era bamuzangayo ewa jjajja nga bamugoleka era bwe yamalirizanga that period jjajja n'alyoka olw'okuba nti ye bba asooka n'ajjayo
embugo ze yakomaga namusiba ki era bagamba nti bw'obanga toyina jjajja oyo omwana wo nga tannafuluma omulonda gw'omuzadde londa omwana wo nti nkulonze yenna ali kulonda tebikwatanga ewe omwana wo omulonde nga tonnamufulumya kubanga abantu babi kati bw'omala okumulonda kizibu nnyo omuntu okumukola ekintu ne kimukwata kubanga omwana wo baamugema era kyovula bagamba tomufulumya n'enjala ze yazaalibwa nazo enviirize musaleko bwe bayita okulonda omwana wo mulonde ebintu ebyo bibiri ne wobitereka nze bannaye sijja kujja kutandika n'okubawa emisomo egyo no people now abantu nina ekintu kyendaba tuli ku wano era tukolawo ebbanga tujja kukola sente we are here on volunteer to save people nga tudelivaringa nga ba messenger nga tubawa abantu obubaka simanyi oba abantu ekintu ekyo bakikola ki olisha abuziza okulonda kyeki muzeyi abantu baali badde bafaayo nnyo ku bintu byetukola ki nga omwami omwe yansanyusa oba ali Finland ye yagamba nti buli program abeera lidi kati oyo abo be bantu bensuubira okuba nti bajja kukuba ebitabo ebinaatambula mu system kubanga generation eno ey'omulembe mukama waffe gwagambye nti gwabavubuka yetusaze tukoze eki wali owuliddeko ng'abavubuka waliyo omuvubuka akoze research nti balina programu ku CBS oba ku TV yaabwe nti basomesa nnono bavubuka why lwaki because the most important is software abantu kubatambulira n'abavubuka tebamanyi nnono okujjako okugenda mu nkuuka sijerega enkuuka eyo bajanguyira because kinyumo wanewaffe twagala nnyo ebintu ebyanguwa naye nga tetugasa singa ebikaluba naye nga bya mugaso gye tuli naye ate omuganda agamba nteeka embi ewatali wateeketeeke ekusuza ku ntujjo so ebyo bintu ffe nga ffe abatunula we didn't in the last 30 years nsoba bannaffe balinda kabaka bamukwasa obuyinza balyoke banoonye software bamuteeke mu bantu yes wanga bino tetujerega tojja kugamba nti ojja kubeera ne wonderful workshop nga tewateekateeka bamakanika kubanga kale eno system kati tukanika at this moment tukola ki tuli mukanika naye tetulina set up abataka bakayana abataka baali badde bakayana nnyo okusinkana nga bazzukulu baabwe abataka bakayana kubeera na kabaka singa abataka babadde bakayana ti kabaka tuyambe okunga abazzukulu badde gye tuli tubasomese zikubanga buli kimu kyonna ngenda nkikubamu ki tooki kubanga ye omuzungu yagana naddira olulimi luno oluzungu n'alutukweka ate ne bajjajjaffe ne batukolera ekyamagero baddira piramidi ne bazizimba mu Egypt ne bakweka ensi eno erina ne invisible erina pyramids in different angles ezitamanyiddwa kati bwe bazimba zire Giza ezi abazungu bwe bali batandika otusomesa ne batugamba nti piramidi piraki naye ng'ekigambo kyali badde kigamba nti middle pira middle ki naye bwe ne bagamba nti piramidi naye bw'ogenda okutunulira abantu abalina pyramids esatu Erigon
as Dragon Mountain, ogende ku siro ya Sister Taurus, ogende ku Lwenzori. Zensozi zirina Trinity. Okiraba? Tetukola research, Luzungu tuliyita mu lukwakwayo. Njagala okutegeeza abalabi baffe nti olunaku lwaleero Mulongo tali naffe ndaba mubuuza naye Mulongo nga temunnamuwa chance kwogera. Mulongo tali naffe olunaku lwaleero emirimu gy'abajjajjaabe munnaye ginaye gyamukwatidde n'atasobola kubeera naffe era tumusabire inshallah Friday gy'asobola okuba nga ate atwegattako. Olisha Emma abuuziza okulonda omwana kyeki oba okulonda kyeki. Tuzaala abaana ne tugamba omwana najja n'agamba mwana wange bamusalira enviiri ku ssomero. Oba namusindise yeewaabwe yakomyewo nga bamusaze ne bamuggyako enjala. Munnange omwana wo gwe nga tonnamufulumya abantu balala kutandika kumukusitula kumukwata. Omanye ennaku zino tulina nnyo oba amaalo ga social media oyagala omwana omukube nnyo abantu bamulabe. Omwana wo sooka omulundi gwe kennyini nga tonnamufulumya enjala ezo ezisooka ozimusaleko omuggyeko n'enviiri obitereke. Omuntu yenna ne bw'ali mulonda maama wo oba amala olonda omwana wo ate tomulonda n'osuula olonda n'otereka. Ali n'ekirala omumbejja wennyini awo mbadde nsaba amasappe amalala n'okwerabisa bituyitiriddeko ffe omulembe guno naye bw'asobola mbadde nkusaba baby shower omwana ali mu lubuto tugikola. Nkimanyi mutulina ssente tulina amalala tulina amasappe naye omwana sooka omala okumulonda ng'omuzadde olyoka okola baby shower. Bannanga abaana omulembe guno bafunye ebizibu bingi balina ebisiraani bingi n'onaalonda omwana wo naye ng'oli yamukola ekibi nga kyali mu lubuto tulina ssente z'okwonoona twagala batulabe twagala batuwaane naye tufe ku bwana tulabe kwefaako ffe abakulu naye tukufe ku mwana ono atanazaalibwa atanabanya bizibu bya nsi because abaana bafunye ebizibu bingi naye nga si byabwe bo naye nga bakikola ffe abazadde kuba twali tweraga naye nakikola omwana ne bwonaamulonda. Sometimes tekuba kweraga ekintu okikola innocently like oba tomanyi naye muba oyita mulimu amaze ebbanga nga alwana ofuna olubuto nga taluyina kati tasobola kukulaga nti kino kyo celebrating ye kyanoonya kati muli mu mutima ayina obujja kati asobola okukola ekintu kyonna. Ekyokubiri nkaabirira abantu baffe nga nze ayise mu spiles ez'omutawaana paka ku myaka Katonda janjaziseeko enkaaga nti kati nsajja kulidde ki ddala. Bannange muleke kulowooza mwenna ti Katonda yatonda omuntu najja abeera ku nsi ng'aliwo okutambula nga ye bwakola ki bwayagala kukola ye byakola ki byayagala. Bannange mbegayiridde muddeeka ewammwe munoonye bajjajjammwe. Leka kugamba nti taata wange yawasa omukazi omulala maama oyo takwagala ekyo kitte ne maama ne bw'abanga maama yali awaka yennyini leka kuddira jjajja mwami na jjajja mukyala mu kyalo kubanga mwazaalibwa mwe muli beemuyenga mwe mwefuule nti muli baaki bakitalo nnyo. Taata mwali mu revenue authority oba yaani mutandika okuba nino muddira abantu mubafuula awo we muli kati waliwo kitammwe yabateekawo mwe abazzukulu kitammwe gwe mweyagaliramu ennyo mujolonge bannammwe eri ku famire waliwo eyakikolerera tekyajja buki tekyaza buzi. muleke abazzukulu bakitaata ono omugagga alina emirimu egy'ebbeeyi oba minisita oba muddeeyo mubeere bumu ewammwe n'abo abasigalayo abalonda akamwanyi abalinze ekimuli kikole ki muli omuntu olwaleero mwe muliwo
ate Katonda ayinza okunyiiga n'alonda ate mubali omukisa gwe muvulugiramu ate n'agukyusa naguwa bali. Omukyala Olisha agamba omwana wange afuna emisale ku mubiri nga yeebase era tugira azuukuse naye kiyinza kuba kisebo muzeeyi Sebutinde afuna emisale ku mubiri. Ani omulala eyambuuza ekintu ekyo omwana bw'aba yeebase azuukuka ng'alinga like ng'aliko ebiwundu ng'aliko like obusa like ng'alinga yabadde alwana naye n'omuntu nga yamuyisizaako oba akajekambe like omuntu omulala yakimbuuzaako. Ekintu ekyo nze nkimanyiko byonna bitambulira mu mabanja byonna bitambulira mu ki nze n'ekintu limu kyenneewuunya bentandika obuwangiro bwa kasolya kaffe mu luggya okubukola nwanagana n'omutwe okuba nti guddamu gutereere kubanga nze obulwadde bwange sibukisandika kirakambuzi naliko omulwadde ng'obulwadde bujja buntawaanya kuva mabega ku myaka 40 naye bwe nali ntandise obuwangiro bwe nakakasiza amaanyi banakakola be bajjajjanga aba babiri ngendokera ku makya ku kibbo nga kuliko ekyeyubulo ky'omusota nga kuliko ki ky'omusota ekyeyubulo ky'omusota era senkulu we yaŋŋambira naŋŋala Apolo kati osajja kudde okoze ki osajja kudde kati fe abagattagatta ebintu ensonga kubanga abantu abasinga wano ebintu byogere gwe musota gwengo biki naye kati otandika okumanya noga era nze kyobalaba nti nze sikyuka esawa ya leero ne bondeetera trillion ya sterling pound ekitasoboka mu nsi sigikwatako kubanga bwe ngikwatako nensaanyaawo biri nga bagimpadde nti ndokose eggwanga lino ne Africa yonna eyinza okutambula emyaka emirala 10 nga n'abantu bonna babasse babakoze ki bali abasajja babadde balina pulaani yakukola ki kutusaanyaawo. Omukulu Kalyango Musa agamba omwana wa mwannyinaze baamusalako enviiri ng'alina emyaka 69 naye bwe baasala enviiri tezaddamu kumera. Maanyi era kyetugenda ne tugamba abaana tubadde tulina omukisa ekintu kyonna bajjajjaffe baali bakiteesezese buki nga ffenna abaana awaka abaana bawaka ng'oggyeko mu buzaale bw'abakyala baffe disizoni meeka wa famire jjajja mukyala ne jjajja mwami ne kati abaana tetwagala kubatwala mu kyalo kababeere wano mu Kampala tetukyalina muntu gwe twesiga ne mukyala ewaffe gye twagala ejjudde babi kubanga jjajja mukyala ne jjajja mwami ku baana b'abaana be buli gwatunula abeera ng'amwagalira ddala totale naye ate mu baana ate ffe abaana abaffe kubanga tugambe nti omulembe guno n'abakyala nabo balinga busajja bukirana tuyinza okubeera n'abakyala aba naye nga waliwo ow'omukisa ennyo nga ye ewaabwe yava nayo guki nagwo kakati abaana be ne bajja basoma kati ate ne wabeerawo ate owenge nga tamanyi nti obuzibu buva waabwe n'alowooza nti yamuloga kakati naawe omusajja obwongo ne bugenda olw'okuba nino wagayaala okuzzaayo abaana ewa jjajja abatereeze kakati abaana bano ne batasoma bulungi nga boono bakola ki basoma bali bulungi awo oka waliwo obuzibu onagamba andogera abange naye nga nirabya nti ekisaani kiri ku ye
eddogo netandika kubanga bitundu 85% bona abantu bakimanyi ne Lubaale yenna gwe tukola ava kuba maama era kyokudola abantu obusolya buganya okutereera mu bika bano balemwa okunoonya okuwasanganya okwasooka okukola ki okubaawo kubanga abantu abaganda bagenda ne basaagira mu kintu ne bagamba nti kintu yes tukkiriza kintu yagenda was the first man okugenda n'akola ekkobaane lya Nambi yali kintu naye tulina okumanya nti amaanyi gaddayo ku mukazi oli era kyokulaba nti Vatican yo esimba nnyo ku mukazi oli ate Protestant Church kyetakola ki kyetakola ne bw'ogenda okutunulira the true Chalcedonians kubanga abantu abasinga obungi tebamanyanga nti ffenna tutambulira mu negative ojja okaaba ku nsi era bw'oba kudelivalinga n'otakaaba bakuba tugenda kubanga tuwumulamuko katono nnyo bwe tukomawo tujja kubanga ate twanja programu yaffe mu butongole mpiteyo okukona ebibuuzo ebimu byendi nabyo mu inbox sobole okubanga ate programu yaffe tunyumira bulungi nnyo mpozi njagala okubanga netondera mmwe mwenna abampa birthday wishes zammwe mba wishing naye sometimes abamu ku mmwe mulaba shwemu mulaba buwangwa na nnono kati ne bwe nakuwishinga ku dice tojja kulaba dice naye ng'era bw'ompa message eno naye nze banza olunaku bwe ruti ntera nnyo okubayisizaawo obubaka lwakuba nti abamulowooza siyisizzaawo olw'ensonga balaba show emu kati omuntu agambye birthday lwakubiri eba ina kuyita mu lwakubiri okunaku lwenyine kati ye olwokuba alaba Friday n'agamba tebamuwishinga kuba yayi yayitako dda naye nga tuwishinga abantu ab'enjawulo birthdays era oli waddemu okuziweereza era tukomawo tulina zegwe okuwishinga kawo maasoko naye tekiwugana naawe gobeera omanye ku olwo programu kye yaliyo because ayinza oba nga si mumbe gye yaliko era mpozi bw'oba oyagala nkuwishingirenga mu nnono ompeerezanga ku nnono n'ogamba birthday yange yali ya Lwakuna naye mbadde nsaba mugimpisizeewo Lwokutaano kiba kitegeerekeka naye nga mwenna abaazaalibwa oba abaazaaliddwa nze mbaagaliza amazaalibwa amalungi tuwumulamuko katono nnyo tukomawo. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hi, welcome to The Political Dice. Empichi y'ebyobufuzi. It's controversial, purely political, well researched, accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, State House oba ghetto. Ani ayuga ku ground. Ani gwe baabuze. Okimanyi nga Dr. Kiza Besije aleesa amaanyi. Olwofadda bafutsoli abateeseemu obuvaagi. Oba yo DP eri kuki? Olwojeema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olwo baba ate bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simanyanga posturing tebabiri bali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba? Ye ali kuki? Oyo tumuleketa gamba mpanyiga mawe. Ebe ndabe nabirindira no ku The Political Dice ku The Alternative Digitalk nange Teddy Tenja ewamune. Farida Bikobere buli wa Sunday esawa 2.
The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Tukulike eyo nnyo mu kuwummulamuko njagala okubategeeza nti gwe wenna ekibuuzo kyo nga tekyasomebwa last Friday nsaba okikomyewo mu inbox yange oba mu comment section ku Facebook oba ku YouTube ngenda kubanga ate nkiyitaayitamu mpolampola sobola okubanga ate ffenna tutambulira wamu mu kumanya n'okuyiga. Njagala okubategeeza nti okuyiga tekuggwayo, buli lunaku obeerako n'ekipya ky'oyiga. Teriyo muntu mbw'amanyi nnyo kubanga era mubeera munyumya n'omuntu n'agamba ekyo sikimanyi. So okuyiga tekuggwayo, twetanire nnyo okuyiga kubanga temuli kabi mu kuyiga. So nno nja kubanga mpisaawo question yange tusobole okubanga ate tweyongerayo ne programu yaffe ey'olunaku lwaleero nga bweri mu kutambula lwakuba tetukomentinze ku buvidiyo obusoose ku show eno. Ndowooza musooke mutuweeko comments ku vidiyo ezo ezisoose okuyitawo nga tetunatandika programu y'olunaku lwaleero. nga sinayita mu vidiyo nabasuubiza leero eriyo maama waffe omulungi ng'ate mulabi waffe Mami Sylvia leero mazaalibwa ge. So Mami Sylvia omulungi tukwagaliza amazaalibwa amalungi, era tukwagaliza obulamu obulungi, webale kutuzaala, webale kutwagala, webale kutukulembera, webale kutuwabula, era buno obubaka bwonna buvudde wa muto wange, muto waffe Teddy Tenjo agamba mami akwagala nnyo ebale kubeera maama omulungi, ebale kubeera omusomesa omulungi, omuwabuzi omulungi, omukulembeze obulungi. Mukama Katonda akutukuumire n'ebyo byonna by'osinga okwagala. Abalabe bo bonna bakulwanire b'omanyi ne b'otamanyi, akuwe by'osinga okwagala, by'osaba ne by'otasaba. Kuno olulungi tukwagaliza amazaalibwa amalungi yoga maama waffe Mami Sylvia. Kale ndowooza muze tandikiraawo ku video ensonga zibadde bbiri. Esooka amasiro abagirinya balatera ogamala okugajjako engalo yajja buvuddeko awo bayisa n'ebisale omuntu okulambulayo sente meka omuto omukulu omunayuganda omu East Africa owebweru omuyizi ow'omunayuganda so bwe bati emitendera egy'enjawulo. Mu kimwa ekyo ndi musanyufu kubanga waliwo ekitundu ekyali conciliation naye kati nganza omusajja abikaminze ripe. Ndi musanyufu nnyo amasiro okuggwa waawo wakyaliwo kubanga omuntu eyasembayo okwogera ku kintu ekyo twalibadde kale tufuna amasiro ag'omulundi ogwo. Amasiro gano gakyabulamu obutuukirivu. Gakyabulamu ki? Obutuukirivu. Obuzibu buliwa? Galimu bakabaka mu nnono, galimu bakabaka bana, jjajja ne jjajja ne jjajja. Ekintu ekyo kyavaako obuzibu Kayiira Gajuule bw'avaayo kyogerako wewava obuzibu obw'amaanyi ennyo obwatuuka okumuggyako obwakatikkiro bateekeko Augustine Mutumba. Amasiro si kikyamu. Amasiro galina okuvaamu bakabaka aba babiri ne musigalamu omuzzukulu kyajja n'omuzzukulu. Timukyo mulina okusigala okuvaamu Muteesa ow'olubereberye, mulina okusigalamu Muteesa ow'olubereberye n'Echwa. Mwanga aveemu mutwekisize waffe. Tugende tuddemu tufune amasiro ag'okubiri. Abantu abo batwalibwe mu masiro gali agasuuna agajjajjaabwe. Kubanga kubwengenda okuba ttooki ku mulembe guno kati singa kabaka gy'omukono mu ngabo abadde alina access ewummuzibwa mu masiro gano. Mutebi
alina access nga tujjemu baliki bali ababiri Mutebi abadde asobola bulungi nnyo okuwummuzibwa muki nga tetutamatama then n'amasiro gali agewamala gye bajja ebintu biri kati bye bazza nago ne gaterezebwa ne gagenda ku level eyagaki eyagano kubanga bano abantu abasinga obungi bagenze ne baddira Buganda ne bata gatula kigambo Buganda kukiteeka mu unity Obuganda tu ffe tulina obwakabaka bw'abakulu mpagi obwa middle pillar si piramidi si piramidi obwa middle pillar ey'omunaala gw'obulongo nga bw'onoogamba nti Empire Tower Buganda yokka ekikola ki ekirina naye tebagezezzaako na kukiwenda kunoonya backup yakyo ku primary integer kubanga Buganda we are the orator tulina primary deep state ne secondary nga bwolaba nti Abangereza balina House of Lords ne House of Commons era nabali balina olukiiko lwabwe gye bakola ki gye batuula naye nga excitation n'obuwabuzi buvaawa buve no wansi buve no mu baloodi kati ekintu ekyo bano bamayiga bagenze ne batandika ne bagenda ne baddira education kugamba bwe bato babuzaabuza ne side so kati obuzibu bwokka kati obuli mu masiro ezikuba nti waliwo bakabaka abalina okujjululwamu babiri ate bakimanye bino bwe bagamba nti sente that is none mulimu obuko kino ekya sente it is none issue kubanga ffe tulina the great tourism exhibition ya the world tulina okubeerawo n'ebintu bye tulaga ti abano abantu nti siviri tebagikola ki n'obujjajja bw'ensi buli mu bano kiraba sina obwo obusente bwe bagambye butono abantu okusasula ogendo kukwaba aba foreigners bano abaffe kubanga kati ate bw'ogamba nti Abaganda abagenda mu masiro basasule oba omenye mistake oba okoze mistake kibanganga gavumenti ya wano bwe tulyazaamaanya yali badde ina fridge ku nguudo abantu ng'amazzi banywaga thank you kulwaki kya busiru nnyo okuguza wano abantu amazzi bw'oba oyagala okwentertaininga ne tourism ejje wano mazzi gateeke mu kuki ku makubo fridge nga zirabirirwa state council yes kati fridge eza solar weziri gavumenti ng'ekola ki yali badde n'emisolo egijja mu bali abatunda amazzi negamba nti gwe tukuwadde ojja kulabirira street eno neno tugenda kukendereza ku musolo water is life batourist ne bajja nga amazzi wegali ga thank you nono bannansi nga amazzi bagakola ki tunywa ga bwereere yes kubanga amazzi ga wano ne bw'ogateeka ku nnyonyi n'ogatwala mu mawanga g'Abawarabu nga waliwo ennyonyi ezikeera okugasitula sente amazzi agaffe gali buli kintu kyonna blue gold actually bangamba eriyo abainvesta abanayuganda abaali bagezaho gatwala e China naye gavumenti ebafrustratinga anti olw'okuba gavumenti erina abantu abali myopic kyekintu oba nakyogera wano last time ti abantu abatudde mu ministry nga ya culture tebalina mugaso kati muzeeyo oyagala kati olaba wano bwenkaaba ntuukidde ku astronomy binocular mengo yali badde ezirina ne gavumenti yali badde yazireeta dda ng'esobola okupima embeera negenda ne ku nsozi negulako obuploti kati nga bonolaba MTN ng'abantu bagendayo abaagala okutunulira horoscopes zaabwe star zaabwe zitambula amaka mu America ne mu Europe ne mu Japan buli maka galina astronomy binoculars babeera kuli nga batunula emunyenye eri etya abantu bali badde bagenda ku nsozi ng'eringanga abantu awali astronomy binoculars ezo ku nsozi
nga kifo kya gavumenti waliwo ne bafumbira kyayi ne ky'abantu bagenda ne balinda ne basasula ne balinda bagala kulaba stars zaabwe ne kati ebyo byonna tewali kati tourism ogitambuza ote bo bamanyi tourism ya bisolo waffe tulina era buli bagamba waffe tulina empologoma zitambula biki tebamanyi era tulina naye nzaabuuza muzeeyi ogamba abaganda babeere nga bayingira amasiro bwere tebalina sasula ate wajjajawo gweyina okwetegere bw'obanga ofunamu nga buli ogenda n'okuma mu kyoto bweddayo ofunamu gweyina okwekwata mu nsawo noganaye n'osiima toyinza genda wa musawo nga teri kavaayo era abasawo bali abo bafa ab'edda nze omusawo yasooka okunsijanjaba yali jjajja wa mukyala wange yandaba n'ayita n'agamba mugende muleete taata w'omwana n'agaana okukolaki okujja jjajja n'agamba nti omuzzukulu ono banaye mumulaba nti wa muwendo nze nga sinaba nakumanya kyayogera eri mu 84 nabano tebaali siteyinze wano bbanga ddene wadde kubanga mu 84 nalwala singa kitange yafaayo n'akola netereza ensonga za katonga kubanga nze nyimiridde mu nsonga za katonga era gye basaba nabano katonga yali aganye gye basaba ki amaanyi gye babeera katonga ne basaba amaanyi ne bajja nekisinga kitange yafaayo eri mu 84 ne tutereza ensonga za katonga mu ekitundu kya Mulamula eky'abakulu mpagi bino tebyali baddewo twalabyeko Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri ng'alambuula ku lubiri lw'Emmengo ebifaananyi byayise era ne bategeeza nti gyali alamula ekyo bakikola okuteeka abantu okulobesa abantu nga tukiyite ki kubanga jjukira bulungi bo kati buli lwe baagala okuba nti balina ekintu kyabwe kye bayisaawo baleetamu ekifaananyi kya kabaka baleetamu ekifaananyi kya kabaka ng'era bwe bakikola lwaliyo bakyali kikujuku kyali kiki bamuleeta abantu bamulabeko eggulu limu nkuuka akati bamufuula kangabaana bwe baba kwegamba bamukozesanga omuntu okukola ssente anti babanga bunyonyi nabusolo mu nnimiro kubanga buli baba balina ekintu kyabwe kye bafumba kati bwe bagenze Bungereza obalabye kakati yalabiseeko mu lubiri ngoni yakava Bungereza yalabiseeko biki yabadde coincidence sikugamba nti no abo bagayi bagenda ne balowooza nti tuli basiru naye gye balowoliza nti tuli basiru bongera kwesiba bongera kola ki kwesiba naye kambuuze bo balikolako ddi ekintu mulimu mwe ne mumatira ne mugamba kibakikoze ku lwa bulungi bwaffe kabaka bamuleke baleke kumukweka ye ne mande ewedde baleke kola ki olubiri lwa kabaka eno Buganda bagenza abo bagayi ne balowooza nti Buganda tebannaba kumanya Buganda naye jja kubasiba muzimaganyabo n'amagembe Buganda be bagisokako basapolo nga bakola nebe bagabira Abangereza tebabiza kati ozanyira kuki Buganda abantu bakyagirabanga ekintu ekyokuzanya nalabye ne mukama waffe ne mukyala we ng'atwandika n'okwenenya bannange mukyala ayogera n'omwami ayogera bannange bwetuba tulina bye twasobya mutusonyiwe naye bajja kutuuka n'ofukamira ku ttaka oba ozanyira ku Buganda kino nkibabuulira kati atandika ayimirira ayimiridde naye ajja kutuuka n'okufukamira ku ttaka tozanyiranga ku kintu kino nkibabuulira nga ntunula mu kamera muno Buganda si kyekintu ekyokuzanyirako nze nkugambe nti it is the nation with the highest with pillar in the middle pillar ate nga ziri ezi Kilimanjaro Erigoni ne Rwenzori
n'atawo waliwo pira eri invisible okuli wankaki w'eggulu kati gwe bw'oba ozanyira ku Buganda yiyo kati batandika okuzuukuka eri Putin ready army bali bakuba bagenda ekisigula ennyana kiva mu kibeere kiva mu ki ente bw'etandika okusobya zinne waazo mu kiraalo omulala akola ekintu eki kukwata kibeere n'akirijja ati naye mu bbanga lya wiiki emu bweti olaba ente badde ey'amaanyi ennyo nga yonna ekenenya eryeti naye kati bano abantu bakyazanyira ku Buganda nabano badidde kabaka siina kati nze kyemunenya ku risaaki gye nkoze ki abadde abuzaabuzibwa nnyo ng'abalala bayisaawo ki nga bamufuula envubo ku kiswa kyabwe kwe bakola ki sirina kyenkola ki kyemunenya naye bano abamu abafuuse nga bassa Apollo history repeats itself ebyo bye balaba mu baana b'abasa Apollo ne mu bazzukulu baabwe byebintu byebimu ebigenda okwepaninga ku bazzukulu baabwe kale endowooza y'ensonga tugikonyeeko era ne Mande eno olubibi lwa Kabaka olw'ebbanda amagye gaali mangi fire brigade police joint operation naye nga tebakkirizibwawo kifaananyi kyonna tekkirizibwa ne bamala okukwatako ng'okwata ekifaananyi kyonna n'okweyisaawo obweyisa era eyo emboozi yakomaawo teriiwe erabikirwa teri amanyi kiki ekyali munda naye nga so embeera bweti bwe yagenza okuddamu okulabika yalabikiddwako Mengo so kati tukyagezaako kusima tumanye kyekyali munda eyo ebyo byonna bye bakola bayibuli egamba ekintu eki kimu teabakuuma ekibuga bakumira bwereere bwaba taliiwo Abaganda oba bano bonna abakola ebyambyone mu Buganda oba kukwata kabaka nti bamufudde kavubu kantu kaabwe nga basapolo bye bakola okuva eri ku bacwa bakati era byonna bivaayo history repeats itself ne time ejja kutuuka abo ababikola bigenda kuba bo bigenda kola ki kuba bo omusajja omu ow'amagezi bagamba Napoleon ku magezi ge yalina yali yenkanankana abasirikale abali mu battalions bimeka bisatu waliwo le bamutega ku Gibraltar obutava eno ku Egypt gye yali alaze naye bagenda okumanya nti yayiseewo naddayo e Bufaransa nga kitutte endoze essaawa nga 6 ekitutte ki omuntu ng'alina power ng'alina crystal power eya philosophy n'okumanya asinga amagye gonna aga Museveni gonna pakati bono nze ngenda netunaloleka boyo jeno omuntu asobola nakulaba bibeerawo nga ne bazzukulu bo nga gwavaawo kutegekera bazzukulu bo abalijja okyakola akasasiro ono ekiki omuntu akuta waliwo abantu bagala nagamba nze nkolera baana bange ekiki kolera famire yange Napoleon nga bakola nnyo nga bakola bantu nga bakoze ne balowooza abamu abayudaaya wano babadde balowooza balonkinga New World Order nga bagamba nti ensi bagimaze bagikoze ki kati ani alwana ddala awo webali Promised Land si eno awali middle pillar y'ensi lwaki sibalwanira wano baki balwanira eri mu musenyu bajjajjaabwe babalimba niwe bajja emisiri ne bakola intermarriage ne babba covenant case katulina empya twalaba ndowooza omwaka oguwedde nga kabaka awalampa muzibu azalampanga okubeera nga atandika ezo zonna mistake babadde bajja ne bamulimba nze nkugambe nti kabaka waliwo omwami omu yagenze n'akola omulangira omu
naga nti kabaka bamuloga nenga ffe abakiraba kabaka alogebwa kabaka abeera alaba ekimuyisa maasomoji kulaba mulongo we yani ayinza okuba ayina ffe n'abalongo baffe babeereyo baakya ayineko baane yayineko baane jannambi eritambulira mu mirimu oba eritambulira mu mayanja ejembe ly'amayanja alina essanga ly'embogo eryenkula ulakika buno omuweereza omulangira Nakibinge Kekimbugwe omulwanyamuli takola ki tamanyi oyo bamulogera ddala kasasiro lwaki bamwambaza ebitiibwa toyinza kuba nti gwe Saabataka nga wetoli wakifu kuba Saabataka ba wakifundikwa kimujjako obuyinza okuba nga abaka obubaka ng'abujjawo mu bajjajjabe ate yasoose mulungi muki bajjajjabe basamira mpewo ki eriyo badangamba mu bwannanganda erukuli basamirirayo mpewo ki era obukojja bwabwe buli luddawa obw'omutala Ntebe obutambuliramu ekitundu kya Mukasa weebuli toyinza kungamba nze Saabataka nze wekanzu ate ne bano abayaye ne bakukyusa tate gwe Ssaabasajja olina kusooka kubeera Ssaabasajja n'olyoka ogenda mu kitundu ky'ekkanzu naye bw'oba oli wakifundikwa osigala nga oli waki ku kifundikwa tebambalirako eddiba lyango ery'amayanja kubanga oyo yatunula ewala gwe tuyita flying rhino gemanyi gakibuka omumbaali nze oli yaŋŋambye ebintu bibiri n'aŋŋamba kabaka waabwe aba ayagala okuba ku bubaka akyuse eddiba live wansi litune waggulu alina obuwangiro bwalyo ekisooka naye obanga akyatunuza eddiba wansi ng'Obuganda yabuwunika kiba kitegeeza ekituufu akimanyi kikisooka ekyokubiri n'aŋŋamba nti amasiro agawedde ga UNESCO ge bagamba agawedde ga UNESCO ag'okulambuula go gawedde naye ag'ennono tebannakwatako wadde ekitundu kyago oli bwe yabadde aŋŋamba n'aŋŋamba naye ag'okulambula okufunamu akasente nga bali nti mbu bakola bizinensi ekyo bakituukiriza bulungi ekyokubiri balina ekitundu kye bagenda ne badibaga ne bava mu kudibaga ne badda ne muki ne mukati ne beewogoma toyinza kuŋŋamba nti bw'oba ogenda mu muzibu azaala mpanga ate oyita mu Kajjabukula bamanyi kye bayita Kajjabukula kyate mu Kajjabukula mwokole ekkubo ate ogenda Emagombe ate wabula ekyo mbali kyetegeeza nakyetegereza oddire mu Kajjabukula kuba Kajjabukula kumpi yebanga twekobe ate ogende Emagombe ate ogende Emagombe oziikayo bakabaka bana tebaziza taata mwali badde mu taata jjajja n'omuzukulu ezo nansobi ye bakimanye nti buli lwe musobya nga temuwadde kasolya kali mu astro kukawa respect nammwe eno musoba mu buwangiro ne mutandika okuba nga mukola ebintu nga mulina fundamental interaction the magnetism kubanga stars mu bbanga teziteredde kati ne bw'oba oyambala engule eno ku crown wheel ya wheel of fortune oba oyambala fake oba oyambala eriki kubanga stars mu bbanga tezikoze ki teziteredde kati basobole kati wano tubasomesa basobole okutandika okugatta dots eza Christianity nga tusynchronizingira wamu ekitundu ekyani ekya Lukoma Nantawetwa kubanga ne Lukoma Nantawetwa emanju we omusezi tasobola ng'asera toyibwe banga eriko ekituli emabega nga yabomoka musezi n'amala agiyitako ng'agenda asera emusika nemukwata nemukola ki nemukwata era mugenda okola mugenda okuya abananga ndiero nasadda mweyaseeyo musika ndiano nasadda iwaseeyo otya kati fe abategeera
kumbe yabadde asera toyina emusika so tubeere nga bwe tubanga twagala okutambuza ensi eno twawule ebyenfuna mu bintu byennono ebintu byennono bannange biri very very sensitive ku research nze gyenkoze eki nti omuntu ne bwayimba oluyimba omukazi yabeera mu kkoma yadelivaringa nambeera mu kkoma emyezi eki 3 ne bakola batya nga balaba nankani ku byuma ntunuusi gurafu gye batunuulira emyezi egi 3 naye baleeta omwana bano abaana abajjanjabira ku nnyonyi yava South Africa n'ababuuza abanze mbanga ki yali awuliriza muziki ki teeka tubuuzeawo sigaalo yali ayagala ennyimba bweruti n'aziyita ku Google omukisanga kwezi ki n'abagamba muteereko ennyimba zino ne bateekako sente ku smartphone nebagamba muteekemu gwe bateekamu ku ssaawa 6 zagenda okuwera ssaawa nga tayenyenya okumala ebbanga eryo zagenda okuwera essaawa 2 ez'ekiro yali atandise okunyenya engalo bw'ati okuwera omwenda ng'anyenya omutwe music kinalyo ki ddagala kati obulaba nti wali abazungu bwe babadde batambuza new world order bano abakozi bali buli kye babalagira mukole eki mute music bayimbe bwabuwemu biki bafuule b'amagezi abayimba music obuwemu abamisician banatera okufuna kati bwa minister ate ba presidential advisor ba senior presidential advisor kumpi level yemu ne ba minister kale nagenza okulaba nga n'oli omukwasi w'omuggo naye yazzeeyo mu state house yazzeeyo ng'oli yali yewe awoza amayaga kuddayo eri gye yava naye bwe yalabye ate baamuza ati olulimi ne lukyuka tuveeyo so mukama atuyambe okwongera okutugenda nga atukola ki atumulisa n'ebintu byonna bye tubadde tutambuliramu bibadde bya kisiru bibadde byaki bya kisiru kale ndowooza ey'ensonga era mwana waliwo omuzeeyi waffe omu yafa muzeeyi Masiki naye yalinanga ebintu byajjayogera nzoba njagala nnyo abantu abo abakulu era emboozi zange zibeera naye oli yagendayo namugamba nti kale mpeereza omwana oyo omusiru kale naye bw'ogenda okutunulira omuntu gwe bayita omusiru kale abeera ategeererwa butegeererwa kakati ne bannaffe abamu kye baagala tubeere ffena nga tuli basiru kale bategeera butegeereza era bwe abantu bwe beekalakaasa mu malwaliro nga bagamba ng'oli aweereza abasiru kale abatambula ku order oba kikyamu oba kituufu ye kyamugamba okukola kyakola empiso yakuba mu liiso gikubomu nakandi bangi nkulamusizaako webali kubeerako ng'otulaba bulungi nnyo nyakubanga mpitayitako mu comments eziri ku YouTube awo nno nsobola okudda ku Facebook bwe naaba ebaddeyo ebibuuzo sobola okuba nga tutambulira ddala wamu kubanga ndaba akadde tekatuli bulungi sebo mumbejja nkulamusizaako nnyo nsaba kumbuuliza mulongo ekyamulongo wano nsaba kinootingire kubanga kiyinza obutafuna ansa saba kumbuuliza mulongo nti omusambwa gwaffe ab'enjovu omukulu baguyita batya era embuga yagwo esangibwawa mwebale kutuweereza tusiima nnyo omusambwa gw'ab'enjovu omukulu baguyita batya era embuga yagwo esangibwawa mulongo ajja kubanga ate ebibuuzo ebyo olaba ekisigadde mulongo ajja kubanga akittaanya wanaaba asobodde okutwegattako nja kubanga nsoma ekibuuzo eky'omwana muwala yakimpeereza last weekend kansuubire nti nkifuna okay Ruth nkulamusizaako webali kubeerako mukwano ng'otulaba agamba lwaki nze ntera nnyo okuloota abantu
abafudde naye ekifaananyi kye mba mulooteddemu si yoyo yennyini afa wabeerawo omuntu omulala afa mu kifaananyi bwekityo kyennyini. Ebifaananyi manya birooto ebisinga obungi bijira mu opposite direction. Kati nze bwe mba ndoota sirootera mu reality eno ya bintu olw'okubanga tadots nze ndootera mu yingini mota transformers nzi Katonda gye yampeera okiraba naye bino ebirooto bino ebirala sibifuna. Atuwadde example n'agamba nti gye buvuddeko mbadde nga ndoota ab'enjawulo nga babatemyetemye n'entya nnyo naye nga batugamba nti bw'omala okuloota ekirooto ky'entiisa osaba naye wabadde wakayita omwezi mulamba nayibba waffe bwe kumusanga ng'asaliddwa mu kifo kyennyini kye naloota mu nfa yennyini gye nalaba kitegeeza ki oba ndika amanja? Abayinza okubeerawo nti abantu balina amaanyi naye lwakuba nti no tetukimanyi ogenda olumu n'ogamba nti nze nzekka ebyange bibaki naye Lubaale muzibu. Lubaale engeri gy'atali nti w'omu kyova olaba nina ekintu kye ngenda ne ŋŋamba abantu ewammwe bayinza okuba nga baagaana okusamira Lubaale nojja osanga abantu abagenda okusamira Lubaale tekigaana nga genda nabo naye baba si bakikakyo nkugambe bw'otuula nabo Lubaale akukwata era ne bamubuuza byayagala bamubuuza byakola ki byayagala era bw'ogenda eri ng'ewammwe ne mwasamira Lubaale n'ababula oba mwali mwagala kiwanuka n'abulira ddala bw'ogenda eri najja akwata oli kubanga Lubaale azaala ate ava mu kasolya katya kati ng'oyo abuuzizza ekibuuzo ky'ab'enjovu lwakuba nti sinaba kugamba mwe Lubaale tasabirika oyinza okuba nga byonna wabikola naye nga tebannaba kkuta kati nze wano owulira twogera wano naye eddoboozi sitte eddoboozi siki sitte wabula abo ab'omukisa bo bajjamu naye kakati obulongo bwe bunaata eddoboozi bwe nja kwogeranga ekigambo nga buli muntu akitegeera naye saawa bakulabanga oyogera mu lokolosofa banoonya abirondalondamu because okyali mu codes. Yes. Naye kati Lubaale bwanaga nti kakati tukutadde genda obagambe mutamani kubanga kati nze ne bolabanga mu Bayibuli bawandiika Ezekiel Katonda yamugambanga nti mutamani bagambe ye Katonda nga ye alternator oli mota kati fe wano kati twogera tuli motors okutaninga tukulaga abantu ekkubo naye kubanga tulina ekitundu kye tuvaamu ate kiri ekya alternator kati fe tuli bamota kati abantu abasinga obungi tebamanyi nti Lubaale yenna addayo n'ava mu kifo eki kimu era abeera atambulira ku kabaka kyekimwambaza ki crown wheel omuzungu waba akola emmotoka crown wheel agiteeka mu difu mabega najja agiteeka mu spiders mu keegi mu makkati nezibeera nga ebalansinga obulongo bweweeta eno ku left bweweeta eno ku right moloka notagifunamu ki naye moloka bwebanga erina differential lock mu magulu era bw'oba ogivuga ogiwulira moloka eno erina ekitali kituufu era bagenda okunoonyereza wano mu mapeesa waliwo muwala wange mugaga yagala n'agula Benz muwala wange wabadde akolera mu Spare Motors n'agivuga okumala omwaka mulamba naye nga mu luguudo omugagga awulira emmotoka erina ekintu kyekola bw'aba agivuga teteerera bulungi yakutetenkanya butetenkanya kati najja n'agireeta mu Spare Motors cross country muwala wange yali ebiseera ebyo abadde nga bamuteeka mu katesta mu public relations ne bagenda ku road test ne bavuga ne bagenda
mwalange nga yavuga ne bagenda emukono mwana nagiwulira kati najja agikwata bwati mu mapeesa nagikwata muki mu mapeesa nagiteekako yagiteekako diagnosis naye nga bwe yagivuga yagiwulira nasooka agikwata mu mapeesa ne bavuga kati baba bakomawo nga kimaze okuvaamu namugaya jangu ovuge ne awo omugagga yatoola emitwalo 50 nagamba sivugangako mmotoka nga kaakati bwomaze ogikwatamu wano yonna ekoze eki eteredde kati mpulira so nafe abantu bwetu bwe tuli kawala kange kitawo ye yaani zala kasaya kana kaina naye nga yagivuga omwaka mulamba naye nga wano mu mapeesa wano kubanga kati emmotoka empya zo za buttons kati nga waliwo ebintu byatakola ki tabitegera kuba biri ebyedda byakusika biki Okay, njaga okubanga mpisaawo ekibuuzo ky'omuzzukulu. Nsaba kumbuuliza Muzeeyi Ssebutinde ku ndagirira ku ddagala erisobola okubanga linsobozesa okujjukira ebirooto by'endoota. Ndoota nnyo buli lunaku naye ate mbyerabira neyanziza nnyo. Ekyo mukadde wange akola ki? Banze byange byaba makanika naye n'obwo buba bwa makanika naye kakati oliye kubanga kati mulongo ye nze situulangako kubanga edda twagendanga mu mbuga n'osangamu abatende abatende kubanga omuntu omanyi abantu abasinga obungi bagenda ne balaba omuntu kati nga edda kabaka mu mbiri mwe mwabangamu abayitanga abaki waliwo abantu bwe batwalanga mu mbiri abasiige bagendanga okuweereza mu mbiri ne babanga bayiga administration akati ne bano abatende bano nti balakutte ne bakutwala ewa Ssenkulu n'okola obutende bakyakutendeka aligaba eddagala alikola ki nze kati mbadde makanika nenyingira mu lubaale era ebintu byentegera byaki era siwani sigaba ddagala sikola ki nyinza okugaana ababbuza kati sikola ki wabula kati nga jajjange yayo ne bwe muwulira nga muyita ki jajjange mulongo nti ekyo sisimu agikola ki nze kakati nze nakwatibwa omukisa tebansindikanko ntigenda mu nsozi era bwe mba ngenze ku kigwe waffe Namirembe Katonga ngendayo ku lwange era nga Nalongo yakoze eki poziti yangamba lumu yangamba genda onkumireyo ekyoto ekikyo nengenda nenkikuma era wenakikuma wenakuba ennyondo yakiwanuka wenkikuma kati baba balala tebafayo kikola ki naye nze ekyange nziwe ngenda manyi nti nkikuma wali oba nkisanze wamerawo omuddo ngukuulawo era ennyondo nenjiraba nti weeri nenkuma ekyoto kyange sikuma mu kyoto kya lukale. Olunyereketo oba akambula bya mugaso ki? Mukose. Sijja bagamba byange. Kuba olwaliyo mbadde nesazeewo kwekuuma. Kuba nizo wanganse manyi bya bwange naye sijja bandeke. Ntya nnyo okusobya omuntu akola mistake. Nagamba bali be batulagirira. Newe mba ntunuulira kanipo engamba omwana bleedinga wamala okubleedinga muganywe empawo ziwaddemu nti kanywedde sooka ompe kasipana ajja kusigala nga takanywezezza kasigaze likeji mulolinya breakfruit agenda nga tagwerayo
kati eddagala eryo oliraba omuntu ajja n'akola mistake najja akola akantu katini nnyo bwe kati timing yonna n'ekyuka era nze omuntu okujja ewange nga wange nnyo bwe nzigirayo ekibbo ne mugateekamu bajjajja oteekamu ne bw'onooteekamu tulya mwanyi kimala saba kyoyagala naye tisinza nina kati banyinaze bennyini abaana bakitange sinza bagira ebibbo byange sinza balaga bintu byange naye nga bamunyumba naye olw'okuba nti bo era bampita musawo muganda omukulu Sava Kyeyune Mirembe we bali kubeerako ng'otulaba ekibuuzo kyo sirowooza nti ngenda kukisoma naye nga nkirabye nja kubanga nkikomyawo Friday ejja nnyini waakyo nga waali ng'atudde asobole okuba nga akwanukula bulungi nnyo ne muzeeyi kiviira ku ki omuntu okola eddagala ne litakola nga gwe bambi ne bakugamba gatta kano ne kano oba onaabe oba onywe nga gwe emikono gyo tegirasa ddagala abamu baba bakyalina ebbanja nga alina ebbanja yalasasulanga era eriyo abamu nga bamuwa eddagala libula bubuzi nga talikusana kutikozesa libula bubuzi nga tamanyire gye ligenze omulala alikosaako lumu omutima ne gufa naye nga libadde ligenda kukola naye just from nowhere nagamba bimfaaki so kati aba alina ebbanja eribali mubanjibwa naye nga musa etandikirawo nyinza okuba nga nkuyingiddemu omuntu bw'oba toteredde mu buwangiro bwo ebintu ebimu nzira waliwo omuntu ayinza okuleeta ekintu nemwami kyo sijja kikola ki sijja kiyingiramu kubanga ekintu kyojjamu ekyo kyokiraba nze kati nze bino byemuwulira njogera that is my elayini yange era ne bwemba nga ekintu kino kubanga waliwo ekintu ekiyoleka fe abazze tunoonya nene be bannange bajjajjaffe nga baali b'amaanyi babeeranga mu mbiri babeeranga ne bamwanga baani naye kiki n'ogenda okwetegereza ng'ekitundu kino eky'okatonga olw'okuba nti kyagayaalirwa okutereezebwa bajjajjammwe baakigayaalirira bo bamwanga baabanoonya ne babakola ki ne babatuukako naye ate bo bano olw'okuba nti obukatuliki bwali buzze bo ne bakyanolinga ne bayingira mu ki nga waliwo entalo z'obukatuliki ez'abasaapolo waliwo entalo ezaki ez'ennono kati weewuunya lwaki basaapolo babalekera administration y'obwakabaka kati ne baddira ate mugwanyaye ne bamufuula kati maya gundi mulamuzi naye ne bamufuula ki mulamuzi ne baddira ekika kiri ekyekkobe abakatuliki ne bakiyingiramu nabano ne batamanya kitundu kibakola ki kyebayingiridde kubanga olwedde baalema okutereeza amabanja agaaliyo okuva emabega kati fe tujja tunalelwa tugaa jjajjammwe gundi yafa mulwadde wa mutwe kino bwekibeera dabilere mwanyina bwati yali bwati kati bw'ogenda ogattagatta dotisi kati gwe novayo oba kino kyetu kale kantereeze gunoobulanga ebintu byonna obizuula byonna nga bikola ki obizudde kati nga nina ebintu byengenda nentunulira abakayanira amataka omukulu Ssekitto Yose webale kubeerako ng'otulaba abuuza okuloota tatawo nga yafa naye ng'akuwa essowaani ey'omuceere nga kuliko ennyama oluvannyuma nendaba nga mukose noonya question eyo ey'omukulu Ssekitto eri ku YouTube ogisome nyinza okugisoma obulala kampite mu bakama bange abali ku Facebook live mwe bali kubeerako nga mutulaba omukulu Motale Farouk nsubire nti emirimu gikutambulira bulungi nnyo Jen Angela we bali kubeerako mukwano ng'otulaba mucomplaininga ka network kamanyi okwekwatamu aka Facebook naye olaba kakusumbuyemu nkusaba ogende ku YouTube Kalyango Musa Muteesa Asira we bali kubeerako ng'otulaba olaba ka network ka Facebook nga kakutawaanya nkusaba ogende ku YouTube network yayo eteredde bulungi nnyo
Mumbejja Nandawula agamba nze kinnuma naye nnina ekirowoozo bwe nadda ewaka nja kukuŋŋaanya abaana ab'obuwala ku kyalo tufumbenga emmere mbayite mbasomese kubanga twabula dda ate amabanja mangi mu bazadde baffe nga bwe mmanyi bamaama tebabimanyi yadde. Ekyo kituufu era ojja kuba mukwano okoze omulimu gw'entendo kubanga abaana bangi tebalina kye bamanyi. Ate naffe abazadde ne bafuna obunafu. N'abazadde ne batafaayo kubanga basomesa abaana. Olaba okoze omulimu ogwo ojja kubanga naawe uyambyeko kubanga otambuza emirimu gy'abajjajjaabo. Yesu yagamba okuloota taata wo nga yafa naye ng'akuwa essowaani y'omuceere nga kuliko ennyama oluvannyuma n'endaba nga ndaga omwana omuwala ne maama nga banjawulo nti omwana wa mugenzi taata. Wano waliwo ensonga y'okulima ku bijja n'ebijjulo naye kagikuwe screenshot mukama waffe ajatandikira awo naye nga waliwo ensonga y'okulima ku bijja n'ebijjulo so kati saagala kugenda mu bingi nnyo kajje ajja kujja alutangazeemu ebisingako awo naye ogenda ddi n'olima ku bijja by'ewammwe era mukola ddi ebijjulo ewammwe eyo so kale waliwo omukwano gwange yaŋŋamba mbu ye buli lwagenda okulima ebijja avaayo n'ebizibu like akomawo n'afuna ebizibu ekyo kijja ekyo ekireeta bwe kityo kubanga kati oyo problemu gy'alina kino njagala nkibategeeza ebijja bya Buganda ebikulu ebisinga obungi olw'okuba nti bayagala nnyo abantu okuggalira lubaale biriko amadagala. Ekyo kituufu nze. Amadagala ago kuliko amacupa bw'ova ku macupa bawangira nnyo mu makovu kubanga n'amakovu nago gabanga ivory gali long rust sosonku ekyo tekirakola kintu kirwawo kati ebyo nabiraba n'ekirala lwogenda kuki era nze omukisa gwange kyova laba nina ebintu ebimu byensekerera luba Abaganda emizimu ekisintu ekisinga okukuba Abaganda emizimu egisinga obungi giriko ki amadagala ekyo okulaba nti kati fe abanoonyeza lubaale nze simunoonyereza wano ku leve eno nze nakwadi mumukisa eddiiro lye nagendamu lyali lya Serukeera Kawumpuli kubanga oyo ate kumpi ye taata w'ensi Kawumpuli ye kiki era bwe yali anzizaayo fe twaddirayo ddala ku muzimu guli ogwa jjajjaffe Kitinda Wannema siyimiridde ku gino emizimu egiri awo kintu nga zze olwogedde Kitinda Wannema n'ojjukiza kweshoni y'omuntu omu gye nsomye eno si ya mulongo naye bwe mba sisomye mu komenti z'abantu balowooza mba sizirabye ezimu just mba ndaba nga mulongo yalina oziddamu ng'ate taliiwo no yagamba nti bwe balima ku bijja akomawo n'ebizibu abamu balima bulimi nga balowooza nti veeno kwata kakumbi lima vaayo naye abamu tebamanyi mikolo gikolebwako nga twabisomesa wano abamu tebanaba ku malwa tebanaba ku mwenge abamu bagenda na mugambutusi bageza kulima ku malaalo oba okitegeera nti ye olw'okuba bagambye kulima ku bijja oluveeno kulu n'agenda ayambadde gloves ali mugambutusi n'enviiri z'abazungu avuddeyo tanabyeko ku malwa tanabyeko takukosa mikolo ye nalowooza nti akoze eki emizimu egisinga obungi mugiraba bagiziika bubi abantu bano balina obulagajjavu kati bagenda ne bagenda okimanyi nti omuntu akwata miliyoni 2 n'agenda aziteeka omukulu wa funeral service n'atwala eggombolo ne baliteeka kitaawo mukamwa n'abazinga kati ogwo omuzimu guliyogera ddi tegusobola ogwo ne bwe mugunoonya mulina okukola ennyo oguza okusa
Good morning mwami Mukose nsaba kumanya omuntu akola atya okwegayirira jjajja Wannema okudda mu Bwakitinda mwebale kusomesa eyo question ya mulongo. Omuntu akola atya okwegayirira jjajja Wannema okudda mu Bwakitinda. Twaddeyo dda. Bakola ki? Anti yayinza batamanyi. Ayinza okatamanyi. Mulongo ajja kukomawo wano atanye bulungi ensonga. Mwabagamba kanito kekwatamu katusabe eya YouTube n'aba uploading ogyeko live ye bakiriya so gworango nakyo missinze damu ojaye bupya eri teyekwatamu yadde eba crystal clear so kati nwe yekutemu waliwo ejjokuba uploaded later on musawa ngemu so yobwogiraba tujja kuba mu kyakyo wekwasa nti ate ne yekutte live yetero kuba mu network yekwata kwana nawali na ye mutusonyiweko olumu ebimo by'abazungu ate mumanyi ewafeno naddala ffe wano kuva CMI etukwatemu awo bingi nnyo ebitagira bulungi so tugeza okulaba nga tudda ngulu so awo nno wenyini woba okwasiza osibula abatulabye olunaku lwaleero kale abalabi baffe tubeebaza mwenna muli bangi mukulu Kalyango Musa Muteesa Asira Omumbejja Nandawula mama wange Lumbuye Holik gwate nkusima byansuso mukulu Kabonge Japan awo mukulu Mutumba Malaysia muli bangi naye mwebale kubanga mugobera mukulu Bege Finland gwate ogwe odamu n'obutematema n'owanika notice anotuze ekibinja n'ekibiina ne mudamu ne nsamba pia gwate oli wansuso nnyo abatematema ne bitaku mikutu ejenjawulo tubebaza naye nkusaba atanasa subscription nga tunagikola naye ng'otugoberera bambi nkusaba tokoma okulaba bulabi na kunyumirwa naye nyiga subscription button eyo onyige n'akadde otegezeeko n'abalala namwe bajja mu audio ne musasanya audio zokka tubeebaza byansuso nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala abayagaliza muzeeyi Apollo Ssebutinde amazaalibwa tubeebaza mu mitendera egy'enjawulo mwebale nnyo nyini ddala okubanga mumusiima omanyi okalabanga katono nti akagamba amazaalibwa amalungi katono naye kuye oba omulaze nti omwagala namwe abamuweza kajuice kati nga bwali awo n'agamba nti sewulya bulungi gwekirabanga ekitono koweerezaako naye kaba kanene nnyo so tubeebaza abasobola namwe abeerekereza era tusiima nammwe abaagala show naye nga mwemulugunya nti obudde butono naye nga temusobola kukwata kugamba nti katukwasizeho ku data tubasimula okuba nti mutwagala era nga mutugoberera tetubanenya naye nga muli balabi balungi nnyo nyini ddala bweyagala okutuukirira oba business business yonna yonna ng'eri mu media yonna oba kwogera ku mikolo Omumbejja atukulemberamu eyo eriya kwogera ku mikolo egy'enjawulo omulungi akulembedde wingi eyo osobola okuntuukirira mu kabokisi kange oba okunkubirawo ku ssimu ku 0700800 WhatsApp oba direct calls 0702 976 WhatsApp direct call oba 0783 047785 WhatsApp direct call otuwe business yonna oba ya kalango oba ku streaminga oba ina event oba kyonna nga kyekusa ku media maloboozi bifaananyi video jangu otuukirire sobola okuba nga tukola business kweze namba zenkusoma n'ensonga endala sokutuusa nga tukwatagana ku 070800 2M2 oba 0702 976 oba 0783 047785 awo oba tufunye bulungi nnyo nyini ddala akamansuka kankakwate nga kaddize muzeeyi Apollo Ssebutinde naye atujje wano muzeeyi twebaza nnyo abantu baffe betubeera nabo buli lwe tubeera ku mukutu ne mbasaba mukole analysis ku nsomesa y'abantu abalala neyaffe nze gye nsuubira nti yaffe nki ndala muko ekyandeeta wano nali nsobola okugenda nga era abantu baŋŋamba nga jangu tugende ku mukutu guno nga mbagamba nedda nenzija ku mukutu guno olw'ensonga nti gwina likodi
tetwaliyagadde ebintu bino bye twogedde abantu mubireke bulesimu ki Obanga. Nsanyukira nnyo omwami eyagamba nti ebintu byaffe abifaako n'abiwandiika. Ebintu bino byebintu byennyini bye mujja okusanga mu maaso nga mulina obisomesa bazzukulu bammwe. Ngate mubigula buwanana. Kubanga bagamba baba babuulira omwana wa boobo. Ng'omunako okutuuka okunkumula. Nze nina ebintu byenzeeyo wano ne mbagamba ne mulongo najjayo ebintu nabibagamba ne mukose ne mwannyinazo no mu research ze tujja tukola ki? Tukola. Kubanga ebintu bino tetwazaalibwa nabyo. Wabula tubiwuliriza ne tukola analysis. Gayo kino kyekituufu kino nino kikola ki? So si kwogera ku kintu kyotalina kukola ki? Nego ogenda okijjayo ng'okimanyi nti lino nsobi ddala. Kale nno njagala nnyo muteekinga obuvunaanyizibwa n'ebi programu ze twakola bw'oba otulabye ng'otandise kati tukola ki? Oddayoko emabega onomanyi gye twava twajja twogera ki? Kubanga ebintu ebimu tuzze tubyogera tubadde wano olumu nga twogera ku Mmengo. Ne mbagamba bano banaye ne bagamba mulinde ekijja. Tugenza okumaliriza nga semidaali ekubye omuki omutaka. Kubanga bali abasajja abatujjwa abedda babeeranga n'emmundu eyo eya kyenyeje nga bagiyita semadaali. Baba bagiteekamu olukoba. Kale omumbejja njagala okwebaza mmwe mwena abatwegattako otyo nekirala kyesijja kwerabira mukume ku byoto. Weewaawo tuyanze mwena abatwegattako buli lunaku Monday to Sunday ne mulaba program zaffe ez'enjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala okubajjukiza nti olunaku lwaleero tetugenda kubanga ate tusobola okwegattibwako Dr. Kizza Besigye ali mu mirimu egy'enjawulo, so okubajjukiza enkya ku Saturday essaawa zibeera 12 wabeerayo Snaptop mpozi ne ku Sunday essaawa zibeera 2 ez'ekiro wabeerayo Political Dice. Mbeere bulungi, tubaagala nnyo. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.